Ndabula abakyala abagala obudde obungi mudde mu kwepicha. Nti mwandibadde musiriwala mpola obwavu buluma okusinga laavu eyo gye mwagala. Kingambira akuliraanye. Omusajja muleke aberenga yafiira mu nsi eno akere nnyo atayingira ekiro abaana basobole okusoma musobole okuva mu muzigo mulekerawo okuyoyanga ebyekisiru. Njagala kubeera mu kifuba kyo buli kaseera olyemuki. Mbuuliza neyiba nti mu kifuba olyamuki. Ogenda n'obanga osimbula oli nagandi kati ogendedde ddala. Obadde yagala ngende ntya mbeera awo nga neeri gye nnyo mpita musambwa. Ngambira omukyala akuliranye nti omusajja muleke akole ssente muve mu mbeera embi. Bw'onoogenda okukebera mu masomero fees eziva ebweru zisinga eza wano kati. Fees eziva ebweru abaana bali mu masomero ag'enjawulo sente ziva Canada ziva mu America ziva Buwarabu ziva South Korea ziva South Africa ziva buli nsonda. Temuyina bwe mukyusa bulamu nga temukkiriza kufaako. Mulina okufa okuzuukira kwe kulaga amaanyi. Akumpeera omukisa maama wange. Mulina okufa mulekerawo okubeeranga mu bulamu obwo obuli soft. Mulekerawo okubeeranga mu comfort zone. Abatume baali baagala nnyo Yesu abeeraawo babeere nga bamulabako buli kaseera. Yesu wange kasana akabereberye. Yesu alina okuvaawo obanga waliwo ekinaaba waba Oluganda wewaka bateekwa okuba wafuuka saddaaka for the better future.